Ku ssaawa nga nnya ez'okumakya Dr. Kano Kizza Besigye, Obedi Lutale n'omujaasi Kapiteeni Dennis Ola batuusiddwa ku kkooti esookerwako e Nakawa okuggulwako emisango egy'abakwasisa. Kino kiddiridde amyuka Ssaabawuliriza wa gavumenti Jackson Kafuuzi okutegeeza olunaku lw'eggulo mu Paalamenti nga fayiro z'emisango egibadde mu kkooti y'amagye bwe zaatuuse dda mu kkooti eza bulijjo. Mu kkooti e Nakawa, Besigye atuuse nga munafu ebitagambika era akagaali k'abalwadde katuukiddemu. Okutuuka ku kino, ono abadde amaze ennaku 10 ng'ebyokulya yabivaako olw'okulaga obutali bumativu eri gavumenti okumuwozesa mu kkooti y'amagye. Munda mu kkooti obadde tolina woyisa kigere olwa Namungi w'omuntu eyeesombodde okubaawo ng'abajulizi Besigye ne banne nga bagasimbagana n'omulamuzi Esther Nyandoye ow'eddaala erisooka. Besigye ne banne baguddwako emisango okuli okulya mu nsi yaabwe olukwe ko n'okumanya ku nteekateeka z'okumamulako gavumenti. Omuwabi wa gavumenti mu musango guno Lino Anguzo agambye nti Besigye, Obedi Lutale ne Kapiteeni Ola emisango gino bagiza wakati wa 2023 ne Novemba wa 2024 mu bifo eby'enjawulo okuli Geneva mu Switzerland, Athens mu Greece, Nairobi Kenya ne Kampala mu Uganda. Mbwe kino baakikola nga basisinkana mu bibinja okusala entotto mu mawanga ag'enjawulo okusindika bannayuganda abamu okugenda e Kisumu mu Kenya batendekebwe mu bukodyo bw'ekijaasi okusonda ensimbiko n'ebirala nga bino byonna bigendereddwamu kuvuunika gavumenti. Munnamateeka wa Besigye ne Lutale Elias Lukwago asabye omulamuzi okubeera ow'ekisa aleme kuzza Besigye mu kkomera alagira ebitongole by'amakomera okumutwala mu ddwaliro ajjanjabibwe mwe bamukuumira eyo. It's our prayer that this honorable court intervenes and makes orders that he be accorded the necessary facilities to be evacuated to a medical facility that can manage his health. Kyokka newankubadde Lukwago annyonnyodde mu ngeri yonna esoboka omuwabi wa gavumenti mu musango guno Lino Anguzo agambye nti Besigye naye amulaba nga mugonvu kyokka mukakafu nti asobola okufuna obujjanjabi bwonna bwe yeetaaga ng'ali mu kkomera so nga ekitongole ky'amakomera kibadde tekinnaweereza kkooti bukakafu ku kitawaanya Besigye. You need to make an inquiry as to whether prisons is indeed incapable of handling. You need to be guided whether this request has been made to the prison authorities and the prison authorities refused to heed to it. We have not heard from the prison authorities to this morning. Kino kijje Lukwago mu mbeera n'alangira munnamateeka munne obutabaamu ka buntu. Which kind of evidence one would expect, and with the state in which the accused person has been brought here, Your Worship? Is it a normal practice in the court that accused persons are wheeled into the dock? Oluvannyuma omulamuzi Esther Nyandoye ategeezezza nga bw'atasobola kusindika Besigye mu ddwaliro engeri gye kiri nti kkooti enkulu yamuvunaanyizibwako okusinziira ku misango egimuvunaanibwa. Since A1 is represented, is advised to seek for remedy from the appropriate court, which is the High Court. But for now, all the accused persons are remanded to Luzira Upper Prison, and the matter is adjourned for mention to the 7th of March, 2025. Tukitegedde nti Besigye ekyokwekalakasa okuzira emmere akikomezza olwaleero oluvannyuma lw'okuleetebwa mu kkooti y'abantu kye yali yasaba edda. Dr. Besigye alangiridde officially nti hunger strike oba kye yateekawo ekyogaa nti tagenda kubaako kaalya olw'okubanga awakanya okumukuumira Luzira nga tewali biragiro bya kkooti byonna. Olwaleero kiyimiriziddwa kubanga kale aleeteddwa mu kkooti ne charges ne bazimuteekako. Lukwago ategeezezza nga bw'agenda okusisinkana ekitongole ky'amakomera okumuwa alipoota ku bulwadde bwa Besigye kwe banaasinziira okumusabira okweyimirirwa. Kirire Luzira empapula bazisayiningire eyo tumale ozicommissioninga ne Justice of Peace Luzira then tukome wano tufayiringe olwaleero tulabe nti tufuna date eya okuwulira bail application. Otuviiridde mu kkooti Nakawa nga Besigye ne banne bazziddwayo kwa limande Luzira. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.